Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Katono nnyo okumulisizaako omumuli mu ebyo bye twakomako mu kitundu kyaffe ekyayita. Nali mmaze okwanjulira Kafeenya ne Bulago Kkeke, bano nno nga baali batabani ba Nkutunkadde. Nkutunkadde lwe yeebakira eringi, eby'obugagga yabisikiza mutabani we omuto Bulago Kkeke, era omutabani omukulu Kafeenya ye n'asikira Ntebe yokka. Kino nno munnange kyaleetawo emberebezi wakati w'ababiri, era okuba wagattako abantu okubeera nga baabiyisiŋŋanyanga mbu Kafeenya alina bye yali akoze kitaawe ebyamuliira empinga n'akotoggerwa, era oboolyawo mbu yali ayagala kukwata mukulu mu kirevu. Lunaku lumu nga nkyali ewa mukulu wange era nga tumaliriza okulya ekyekiro, omukyala bw'afuluma okutuleetera kaakaawa mu ffumbiro n'okuzzaayo essaaniiko, yatuyita bukubirire twerolere ku kyali kigenda mu maaso, era wano ffenna enviiri we zaatuviira ku mutwe nga tumaze okukikakasa nti ennyumba ya Bulago Kkeke yali eteta omuliro. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe ey'okuna, ag'ekalungu gatutigomeza ku mufu. Nnyinimu yeeyokya ekisenge n'asikulayo effumu, era nange napakula ekisa ekyali awo mu nsonda ne tuwamatuka. Bwe twesimba mu luggya, omwami n'ayimiriramu, nze ne mmuyisa. Nawulira ng'alagiriza omukyala era amukuutira okukonera oluggi n'obutaggulirawo muntu yenna nga tetunnaddayo. Nabandira ne nsaatuukira mu nnimiro ya ppamba, era nze nali omusaale ku muyiira. Naggukira ku lusebenju lw'effumbiro, naye nga kumpi lyonna limaamiddwa ennimi z'omuliro. Mba nkyalyetooloola, amaaso gange ne gagwa ku kyammala enviiri ku mutwe. Omukyala yali agudde yeevuunisa awo mu mbeeri z'amasiga, era okugulu kwe okumu nga kuyisa erudda n'okulala erudda w'empagi. Omukono ogumu gwali gwerambise ku lukugunyu n'omulala nga gubuutikiddwa omubiri gwe. Enjole ya Bulago Kkeke eyali mu kkanzu ensensufu emikono enjeru yali agudde bugazi, era emikono nga gyegattidde mu ndira ze. Ku mimwa kutukuulirira, ebigere byerambise okwolekera omulyango, era ng'omutwe gwe gweganzikidde ddala kumpi n'ogw'omukyala. Awo nga ku luggi we waali wagaŋŋalamye omulambo gw'akawala akaali kaakasunirira bubeere. Amagulu gaako gaali gaawukanye, era n'ekiteeteeyi nga kyefunyeeko kyevungidde katono ku mabega, n'akawala akamyufu kalingiza. Yagwa yeevuunise ku luba olumu, emikono gyefunidde mu nkokola, ebibatu bimaamidde ettaka erudda n'erudda w'omutwe. Nali ndabye okufa kungi mu mirirwano, naye ekikangavva nga kino nali sikyetegekedde mu nsi omuli eddembe, era kyanneesisiwaza nnyo. Neevaamu ne neefubitika effumbiro, naye ng'ebbugumu n'omukka bya kitalo, era n'ennimi z'omuliro nga zinsoya zinkunukkiriza. Nasitama ekikijama ne nkululayo omulambo gw'akawala, kyokka nga n'olunyata lutandise okuwandagala. Bwe nawamatuka mu kabiga nga ndaba abantu nga bana bamyuse, era nga n'enduulu etakira bulala. Nali nga mbabiddwa, nsiiyiikiddwa, era nga n'ekyambalo kyange kikyonconeddwa obuyakaasi. Akasolya kaali keebiinyeemu katobaatoba, era ng'okuddayo mu ffumbiro kuba kwegabula na kwewundulira kubabulwa bukoko. Twateesa mangu ekyokukola. Bwe tutyo abamu twasaawa ebitooke, ng'abalala babisomba bunnambiro babinyugunya ku mirambo gireme kubengeya. Tuba tufa abeena bwe tutyo, omwami ow'ekyalo n'atuuka. Nga bw'akonkona ettotolima ly'omuggo ku ttaka, yalagira eŋŋoma eyita eggwanga. Ennyumba ennene yali yonna eteta, anti yali nsiire na mmuli. Enzigi zonna okuggyako lumu olw'emmanju zaali konkonere, kyokka nga nalwo we lwali ennimi z'omuliro zeefuzeewo. Bwe zaagiranga ne zeeyowa nga ziva mu mmuli ensiire bwe waa waa waa. Effumbiro nga lisirise,
twavubiriza awaali emirambo, era oluvannyumako katono omwami ow'ekyalo nga bwe yeekaajanga yalonda ab'okusula awo nga bakuuma omuyira mu bisanja. Ffe twaddayo mu w'obutama waffe, naye obutakulimbamu nze saakwata ku mpeke ya tulo wadde emweti. Bye nali ndabye byali binnyenja, binteennyenga era binsimaasima mu mwoyo, bwe kityo enzija okugenda okubandulwawo nga ndi ku muyonga. Nabikula ku njole y'akawala naye kye nalaba tekirojjeka era tekirisanguka ku mwoyo okutuusa lwe ndyebakira eringi. Amaaso gaali gawamatuse mu kiwanga n'olulimi nga lusowoseeyo. Omutwe gwali gwabise ku nkoona ate nga gulerebukidde mu kawompo era nga gwonna gufuuse bufete. Ensi eno awo nga w'otegerera nga bw'ejjudde ogutimatima, effubitizi n'obukambwe. Kale kanyazaala kange ako omutemu yali akalanze ekyokukatta ate obubi bw'atyo. Ettuntu nga litandiikiriza okukunta, abajaasi baatuuka nga bawamba kaatidde agapapula, enkoba ezipima, obunasula ebifaananyi era ne batandikirawo okwekerebenda nga bakaada bapima. Emirambo gyabikkulwa ne gitaganjulwa era nalaba ng'omukyala alinga eyeebase obwebasi. Yali tawubye bbala. Yalina oguwundu awo nga mu nkwawa ku ludda olwa kkono era nga kirabika ddala nga yasoggwa na guwunda oba guguma oba mpiima simanyi. Ye bulagokeke teyaliko kantu konna kalaga kufa kwe okuggyako amaaso. Abajaasi nga bakomekkereza ebyokwekenneenya enjole baasalasatta wonna mu lusuku ne mu nnimiro. Nga ngoberera akabinja akamu twagguka ku buntu obwalinga obukoloboze bubiri obusaliddwa eraama era nga tugenda tubulondoola bwatuggusa ku kibbo kya ppamba n'omulala ng'asasise. Obukoloboze bwali bufaanana ng'omwali mukululiddwa ebintu ebitaamu ebyekulungirivu. Twalaba enkulukuunyo y'ebigere n'obunnya bubiri ng'aweggunza amaviivi era obwali bwekkwanya n'obuwugiro bw'ennyonyi omufuuyiridde olukubakuba. Mu nkulukuunyo nasobola okwawulamu ebigere byange ebisatu. Eby'omufu, eby'omuntu omulala eyali ayambadde obugatto obusebengerevu n'ebya nnaggwano w'essajja eryayimiriranga ntaala era osanga lyali linaanise n'enkapa. Nalowooza nti osanga wano omufu we yazinduukirizibwa n'agwibwako ekiyiifuyiifu n'atugumbulwa ng'atulugunyizibbwa amamiro. Bwe twaddayo ku muyiira ne tutandika okuwa obujulizi ng'omujaasi eyali anaanise emiwanzi ku maaso era ng'aluma emba n'okudigidaadigida ng'abuwandiika. Ng'oluwalo olwange lutuuse nabuuzibwa kajegejege mu lugologombo lw'ebibuuzo ku bintu bingi era mu kaseera akamu neeraliikiriramu nga ndaba mbuuzibbwa 4 n'aka 5 nti osanga bampereba ogwa Naggomola. Kyokka ku nkomekerero ya byonna nalekebwa. Obujulizi nga buwedde okuwa, emirambo n'abantu nga baabo baatwalibwa ku kitebe ky'abajaasi okwongera okwekenneenya ensonga era olunaku lwonna bakuntumye zaalumalako nga zikukumba abantu kubatwala bennyonnyoleko. Enkeera bangi ku baatwalibwa mu kikungo ekyasooka baali bamaze okumuumuunya mu nsonga zaabwe era nga bejjeerezebbwa. Enjole zazzibwa ne ziragirwa ziziikibwe. Nga zimaamirwako ettaka, abantu baatandika okulima n'okuyisa mu kafeenya emimwa nti osanga ye yali aguliridde muto we bamumomye ku ssekalootera yeekomya ebintu bye n'omusimbi gwe yali amuwoze agukutamire gufiireyo. Abaali bamanyi obulungi omufu baasinya ne ku ggaali empya kakobogo gye yali yaakagula era n'ebintu ebirala ebyali bitalabikako mu muyonga. Weewaawo kafeenya yabeesansabaga nnyo naye bba abantu nga bakaliriza mu bwama nti okwo kwonna kwali kwetaakiriza kwewugguusa na kwekangabiriza abantu baleme kumulowoolezaamu kantu konna naye nti okutta ye yali asse muganda we. Kobbo. Kale kiki ekyamugaanye okutuukirawo ku muyira?
saaba emitala ne bajja era nga ye ssebo y'atawulira nkuuka eri wa mutoowe mbu yabaddemu olusujjasujja ye nga yayizze eyabadde omulwadde. Ffe tumunyoolera munnaffe. Mu baali ku ntaana si ky'omu omusajja omukulu kinvinvi kitaawe w'omukyala omufu mukanguli bulago keke yalabika ng'obulumi bumutuuse mu busomyo. Ekiseera kyonna ng'asindogoma agwirana yeekuubiira era ddala ng'obunaku bumusekenya bumusira bumusiisiira era nga n'amaziga gamuttulukuka gamuyitamu anti nga si kiwamma nti wamma awammama wamme. Entuyo zimukka eminyira gikulukuta tagifaako afeesa awookeera ate nga wajjonkera. Ku kkanzu ye enguubaasivu yali abagiseeko effuvu lya caayi kya Nakayonga era nga n'engeza enkutu gye yali asibye munda ziweeba zikweya ate nga bw'azirinnyako ng'asinzittuka atalanguka akula akukkuluma. Yenna nga wamma ggwe atunula bijiijidde. Mu kukungubaga ng'aloma era ng'ategeeza ng'ak'omunaku era nga nnyina ne mukazi we bwe baali bafudde omulundi ogwokubiri. Olw'okubanga omuntu eyali ku kuziika kuli ng'awuuma buwuumi, ffe abaali ewalako ne si ky'omu ng'okuziika okw'omukungu kuwedde tusigadde kuttaanya butuulo, tetwawulira nga byafukumula naye ng'owama bugamba nti yali akokkolima, avumirira, akolimira era aweerera essajja eryo enkolokooto nti terimala kumuleka bugo lyo ne libeera awo ne liyinaayina nnyini. Nti waakiri aliyita obukunyegere nti naye olumbe lw'ekirago olwo luliba teruneebakira lingi tagenda kunaaba wadde okumwako enviiri oba ekirevu. Ne yeebuuza nti ye yalijjawo eyo etetuukwa balala. Ko ye nti olunnaba olwo lwe luyeesumika eky'ettaka ndi ku nsi olubimbi era bwe nditya okusungwa wakiri ndi walakatakidde oluggi oba ebuziizi mu bisegguusi ne munyunguza ku kkonda. Yawanjagira Kakensa Namugereka Lugaba amuyambe. Bw'atyo n'ava ku ntaana ng'agenda akungujja asimbye omutwe. Ompuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira wano olwaleero. We tujja okusinziira twongere okumanya biki ebyaddirira mu kitundu kyaffe ekinaagoberera. Akuume atakumira mpeera.